eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri erimu abazungu aba buli kika gattako abayindi aba buli ngeri nze nali ŋŋaanya okuva gye nsoma naye mwene ekkanisa nja kuyingira mulimu amawanga ga buli kika Yesu akuyita agendayo olabe eyali omulema gwe nalabako kati bwakumba naawe onyumirwa eyalina endwadde ey'olukonvuba kati bwakyakala naawe osiima agenda nasaba wamma naawe n'omusaasira ng'ate okutemya n'okuzibula amasiga ne gakuyunguka bannanga amadiini tulina ntoko eyagugudde esaanya okusomwa yadde ebibi gwe bibanyokako mugende mugugudde birinazibwa gugudde omugugu ogw'ebibi jangu nawo n'obusuula 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 omugugu ogw'ebibi jangu nawo n'obusuula. Haleluya, erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Gugudde omugugu ogw'ebibi nga muganda waffe bwe yalojja bwe yatontoma bwe yayogerera ddala ebigambo byerabira ddala mu tenti 1961 n'ayiyo oluyimba olwo Gugudde omugugu ogw'ebibi genda Makerere ebibi byo binaakuggyibwako naye nno totindiga kujja Makerere genda butereevu wa Yesu awooli mukowe mugaa nti ayi Yesu nti kula omugugu gwange ogw'ebibi naye ajja gukutikkula. Program byobadde Tomanyi mu Gugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Program ya byafaayo, program ya ssuubi, program ya kusanyuka, program ya kuleeta nnaku ng'ojjukidde ebyo ababi abalabe ba Yesu Kristo be batukola ffe abalokole ng'ennaku z'omwezi 12 Apuli 1978. Omwanjuzi wa programu wano ku Gugudde TV eno byobadde Tomanyi mu Gugudde okuva mu myaka gy'enkaaga yenze kennyini original Sunday Yusufu Mukasa Lubwama. Tukomyewo ne Professor George William Kasozi KIKONYOGO LUBUYE ayongera okutotola jukira luli twaleka asoma amannya agaabo abaagenda NAKASERO era nga maze okumusaba okutubuuzaako ajja tujja genda maaso n'amannya sebo Professor George William Kasozi KIKONYOGO LUBUYE amanya amangi gaaki amanya amangi omuganda taba na linnya limu omuganda oba n'erinnya eriryo oba n'erinnya eribbule oba n'erinnya ebbatize George William gemanya amazungu amabatize Kasozi
lyerinnya eryekika ery'emmamba yadabenga byebalyetuakako naye ate kikonyogo lubuye yajjajjange nga bwolina eryani eryamukasa erya Yusufu Mukasa naye olwokubanga kati bwenagenda ebweru abebweru ng'amanya go tebasobola gogera gonna nga kati nga nfunza George WKL Kasozi era bwogenda ku internet nolaba George WKL Kasozi ojja kusangayo baali bakubatiza George William Kasozi Kasozi tulisanga mu chapita kye ya Bible kakati gwe sebo mukulu Sande ebigambo biwanvu si buli yonna nti liri mu Bible kuba ne Sande teriri mu Bible nati era siri bambatiza bonze bambatiza lya Yusufu niye ate bambatiza n'ogwokubiri Makerere bwe banyinyika njiko omusumba Sali be banteeka mu mazzi nga nti oluganda Kasozi Kikonyogo lubuye lyali tukubatiza mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu ne bwakomaawo n'atakuwa linnya kiba kikomye kiba kiwedde amina sebo webale kujja mu programu eno njagala okutumira muganda wange mukwano gwange omusumba wange Pastor Samuel Namatiti nga muli awo n'omumbejja muli ku Gugudde TV abasumba ba Life Church mwebale nnyo kanisa ya Life Church yonna tugitumidde ne Makerere Full Gospel Church n'amakanisa gonna ag'enjiri empentekote mwebale kubeera ku programu eno sebo ongambe nti ojaguza anniversary esebo olwaleero mwebale kunzijukiza olunaku olwaleero ngenda kuza omwezi 22 omwezi ogwa Ntenvu December omwaka 1979 wenafunira omuwala oyo zawedde muwala sebo akyali mukyala kisebo kazalidde abaana 3 balamba 2 akyali muto olunaku olwo lwetwayingira mu bufumbo obutukuvu mu kanisa yaffe wano Makerere omusumba Yoshua yatugatta omusumba Mutebi yaliwo n'omusumba Obedi baaliwo n'omusumba Wantate yaliwo yadde yayita nawe kubeera musumba yali akyali muvubuka awo esebo ng'akuba gita luvubuka nga lulabika bulungi nnyo ne kaakati oba ali ati owange kati oyo tumuleke kaakati tukomyewo mu programu yaffe ekitabo kino kyawandiikibwa Professor George William Kasozi kiyitibwa yakituuma erinnya Assault on the Spying Church in Uganda. Kaakati ffe abamanyi oluzungu ennyo nze ntegeera ddala bulungi nti ekigambo yagamba nti Makerere Full Gospel Church yali sipayi mu Uganda kyennyonnyole ku defending ekigambo ekyo. Tata wange webale nnyo ekigambo kino mukodomi wange tata wange. Yes. Mba mpandika ekitabo kino nasooka okusaba naye nga benakugambako nti ebintu bya Katonda byewuunyisa kubanga ekitabo kino singa nakiwandiika nga twakaveeruzira kyandibaddewo naye ekitabo kino nakiwandiika kumpi oluvannyuma lw'emyaka nga 20 era nga bwe nakunyonera ku luli nti mba ndye Denmark eyo nga nkola research y'ekitabo ekirala kye nali mpandiika si kyanjiri n'ekyali ky'amateeka ag'e South Africa eyo kakati nengwa ku bintu ebimu bye nalaba nenda nti bino nino bikozesa kati bwe ntuula wansi netandika okuwandiika ekitabo kino kati neŋŋamba nti omutwe gw'ekitabo guno gwe guluwa neŋŋamba nti Amini yatulanga kubeera bakesi b'Amerika era yalumba ekkanisa yaffe ng'agamba nti ki alumba baki bakesi kati bwe mmala okusaba nga maze okuwandiika ekitabo kino mwoyo naŋŋamba nti ekitabo kino kituwe omutwe ogugamba nti obulumbaganyi ku kanisa enkesi mu Uganda okutyoboola eddembe ly'okusinza n'eddiini. Ekintu ekyo kyakola omulimu munene nnyo kubanga saakoma ku kuwandiika nti okulumba oba obulumbaganyi ku kanisa enkesi naye nnyongeramu n'akawaayiro akalala omutwe omulala ogugamba nti okwonoona okuvvoola okufutyanka eddembe ly'eddiini n'okusinza era kino kitwalira ekitabo kino okubeera mu bitabo ebyo ebimu kubiwandiikiddwa ku ddembe ly'eddiini mu nsi yonna era kati ekitabo kino ate kakati onzijeeyo nze nsoma bulijjo omutwe gumu guli gwokka Assault on the Spying Church in Uganda naye waliwo the violation of the right to freedom of religion and worship. Amateeka genda kukukamu ssebo ge mateeka agafuga eddembe ly'obuntu. Yesebo. Neŋŋamba nti kakati kino ogitifendinga otya mu dakiika emu tugende ku topiki yaffe. Kakati nkyogerako ntya
ekintu kino nga bwe tunalaba gye bujjako mu maaso eyo Yes. baatuwayiza nti tuli bakesi naye ate mu ngeri twali bakesi kubanga singa otunuulira Yes. mu by'omwoyo Yes. toyinza kulumba bwakabaka bwa sitaani nga tosoose kubukolako bukesi ate naawamu awo webasobeza toyinza kulumbagana sitaani nga tomaze kumuketta Yes, mutalo mwami Museveni bwe yali alumba gavumenti eyaliko yalina okukola obukesi n'aperereza wano n'atuma abakesi anti ye teyali wa mwoyo twagala tukitwale mu mwoyo mu by'omwoyo naffe tubaako n'engeri gye tugenda eri ne tuketta mu by'omwoyo Yes. ne tumanya bifaanana bitya olwo ne tusobola okukola ki okubazinduukiriza okay naye ate bwe babanga gavumenti ekiseera ekyo yali etulanga nti twali bambega b'Amerika kale nno bwe tubaga twali tulumbagana bali be twali tukettako yesebo osanga ne gavumenti ebiseera ebyo yali ng'eweereza sitaani gwe twali tulwanyisa enketta yaffe kyoyagala kugamba nti enketta yaffe eya Full Gospel Church ya mwoyo toyogera ku ya mubiri eno Amini gye yalowooza tulina okuketta amatwala ga sitaani bwe tutyo yes n'amalindirizi ge tulyoke tugaleete mu bwakabaka bwa Katonda oba tugasaanyeewo obwakabaka bwa sitaani tubusaanyeewo haleluya amina Sunday yayita esebo twaleka kanisa bagirumbye esebo Makerere Full Gospel Church esebo Idi Amini yabaleka ne musinza ensinza enunga musatu esebo ne mulowooleza ddala nti ye talina kyamanyi esebo ne mulowooleza ddala nti talina na busobozi bwa kuketta naye yabaketta najja abawamba ne mulwalwako ne muddukira n'abwebweru yonne waliwo bisanga wano yakuba essimu essimu eyo yansanyusa nnyo yaga nti n'ebweru baaliyo abaali ebweru ne babajoga nnyo ne babaleeta ne babayingiza abamu badduka abasinga obungi badduka tulaba muganda waffe Nyakairo afuuye omulere sebo Hassan akankanye esebo babafulumiza ebweru esebo era babatadde mu maaso g'ekizimbe ekikadde ekya Full Gospel Church tusalidde olwaleero tujja balaga kino kinakiri tufunyeewo obuzibuzibu naye next Sunday ja ebifaananyi bingi tukyabaleetera ebifaananyi bya Amini bingi bye mutalabanga nako babebasizza esebo watugamba nti loole bazijja nakulabye zaali za kika kya benzi baaleeta za mirundi ebiri nekubuuza nti mwena babagattika wamu abakyala baleka babateeka ku yaabwe naffe abasajja ne bateeka ku yaffe bw'ogamba nti kyalabika tulina okufuna obukakafu bwekyali okisizaako envubu abakyala babatwala bokka n'abaami bokka babayisizaawa naye nga tebanaba bayisa wa gye babayisiza twakoma ku linnya abo be baasiba Alice Mulama tusomera amannya gonna abo goyinza okulowoozaako nti babatwala eruzira luli twasoma kwakoma ku 12 eri 13 Rosette Nakyagaba 14 Rosette Nzaro 15 Esther Namatende oyo kati mugenzi yafa Lilibet Kibebere oyo mukyala wa muganda waffe Elvis Muhawa Lilibet Kibebere yalimu yadde ye bamuteera NAKASERO oluvannyuma bamuteera NAKASERO kati mali okulamusa ku Elvis Muhawa Elvis Muhawa tayagala kutabula programu sikutumidde naye nkutumidde Elvis Muhawa South Carolina n'omukyala wo Lilibet Muhawa Lilibet Muhabwa Francis Mayanja onono ye muto wa Sam Mayanja mutowe ali mu America kati yali asomera Mengo mu biseera ebyo wano yali mufuyi wa trumpet is very bright yes Francis Mayanja Robert Kintu Damulira oyo waliwo ow'Oluganda erinnya lino lyansanyusa nnyo bamuyitanga Museveni si Museveni Yoweri naye bamuyitanga Museveni naye weewuunye nga Museveni tetunaana kumuwulirako bamuyitanga Museveni yali ava mu kkanisa ey'Eŋŋoma
bananga bekanisa y'engoma baje muli omuluganda oyo Museveni wembanga mulabako bane mugambe njala nnyo kumulabako kyali kivuka kitobo ekitinga kinene bambi kyali kito era kyansuubiza okumpa ennyana naye saasobola kugendayo atugenda nja kuvuga ekivuka kiralo bwekiti owoluganda Museveni ow'engoma waliwo owoluganda Wilberforce Naholi Ogutu ono nno ye muto wa Dr. William Olaho obomujjukira erinnya ly'Ogutu mpuliramu ate eryo kijaluwo musamya batuma n'agaba kyaluwo musamya naye nno owoluganda ono yansanyusa kuba tuba tuli ani akusanyusa owoluganda Ogutu namusomesanga wano ewandege yaku Bashir High School era batukutte tugenze NAKASERO tugenze Luzira naye tuba tuli Luzira lumu amasannyalaze ne gavaako batunuulire bakwano gwabo amasannyalaze ne gavaako batunuulire bakwagala nnyo okulaba mu maaso kati owoluganda Ogutu baali bamuleetedde ebyokulya ayinawo ebyokulya n'ebyokunywa kati n'alowooza kuba yawulira nga baga nti wano waliwo bwe bati kati n'alowooza nti essaawa yali etuuseyo kujja okututwala okututta mwana mulenzi ono kyava afubutuka n'agenda mu kasonda we yatereka ebintu bye n'abinywa n'abiro ekintu kikyanewunyisa nnyo omuntu w'ofunira amaanyi ag'okulya ebintu byo ng'ate ogenda kufa nze sigala bawoogajja era bwe twakimanya twaseka wadde twali mukomera owoluganda oyo Wilbur Naholi Ogutu owoluganda Timothy Okalanyi yali ava mu Deliverance Church ano yali muwombeefu nnyo nga yagala mukama waffe Deliverance Church yali liddawa yasooka kubeera wano ewandege ya mu YMCA kuba twavanga no Full Gospel Church ne tugendako mu kanisa ya Deliverance nga boogera Olungereza bo balungereza abaganda baffe nga n'owoluganda gundi nga yabavundulira Lukyamuzi John Lukyamuzi watching this program please God bless you naffe twagendangayo bwe tutyo nga abavubuka amen nga kwa yabwe yimba bulungi n'omusumba waffe musumba Mungoma Steven yes akyabulira enjiri gwawadde kati abulira mu Church of Uganda ali mu Church of Uganda abulira enjiri he's a reverend ekitundu ali Mbale Mbale owoluganda Okalanyi owoluganda omulala Richard Jawino era naye yali ava mu Deliverance Church nakimanyako gye buvuddeko nti ali Bungereza kati gyakolera emirimu gye owoluganda Edward Kalule oyo yakubanga engoma Edward Kalule waliwo owoluganda Serwadda omusumba waliwo owoluganda Serwadda Apostle ono Serwadda naye yali awo naye yali mwana mutototo bwati owejjinja oba yali wajjinja oba naye yali mwana mutototo bwati nga yali ye Serwadda yali ava Luweero waliwo oluganda baliwo oluganda Mukasa bali babiri waliwo oluganda Mukasa Samuel kati ali mu America eyo waliwo oluganda omulala oba omujjukira bamuyitanga Mukasa oyo yabeeranga nakulabyawo yayo kyanga enviiri oba omwami oyo mujjukira yayo kyanga enviiri ng'abeera mu ngoye enjeru Mukasa gwe mmanyi Samuel Mukasa cameraman ow'ebifaananyi yayo kyanga enviiri taata wa Kasasa bombi abo baliyo waliyo owoluganda Livingstone Kigozi mpanga mukoddomi wange oyo waliwo n'owoluganda Sendege ate era ne mukoddomi wange muganda waabwe noyo naye yafa oluganda Edward Kiwanuka oluganda Edward Kiwanuka ono kati musumba mu Deliverance Church era nagenze okumukyalirako juzi yali akyawereza mu kanisa yali akyali muvubuka mutonga yakava ekisubi awo oluganda John Sekindi Kirin man mwana omusajja oyo nga yagala nnyo obuyonjo naye ekkomera lya mugonza John Sekindi owoluganda Charles Mbabazi ekikiga ekyo omudongo omwami oyo yakubanga ennanga Charles Mbabazi bamusiba mwami Oga bamusiba era twabiri mu wodi emu era njagala okumunoonya manye tujja kuseka naye nga bintu byali byannaku si byakusaaga si byakuzannya oluganda Joseph Rukanshonga Kamugisha ndowooza kati ali mu Dallas Texas bangamba nti kati aweereza yagejja n'okugejja naye namusomesako yali mwana wange wasomere muntu mulu yatuweerezako ebivuga bingi nnyo beegatta ne Edmund Mugwanya waliwo oluganda Mwakwe
mwakwe bambi akagenda eri Kristo naye alina mutabani we musumba alina omulimu gw'amaanyi nnyo mu Kampala buno nteekateeka bakyalira mwakwe twali naye owooluganda Elisha Oumo oyo yabeerako mu deliverance naye yasinga kubeera n'omusumba mbuga Lusaka musumba mbuga Ezekiel mbuga bajjukize nti abo bebakwatira ddala wano n'omusumba mbuga naye namwogerako ku luli waliwo omusumba omulala Paulo Kinatama nakyo kyali kivuka kyali kyana kito bakwata mukibwawe Kinatama yali yakajja eri Kristo kakikwata mpola yalina ne mwanyina Sara Nawati naye bangamba yafa Paulo Kinatama ye chairman wa Full Gospel Church of Uganda si Kinatama oligo omuombeefu era kyali muombeefu mbovu ekomera lyamwongerako kumukakanya lyamuhambolinga waliwo ne mwanyinaffe bamuyitanga sister kyali ekyobulungi omukyalo ono yali mukyala mukulu ng'akola mu katale n'akulabi ewandegeya waliwo abooluganda abalala kati Samwiri Namatiiti ne muganda we Uganda kye kinene kikatumba omunene kubagati omunene motoka ne kireeta abaana mu church sebo nno musumba gwoyogerako luli oyogera mu past tense yes kati sebo musumba bali bamaanyi bwe batambula awo ababiri ng'olina omugobanja osobola okubanja omulala ng'olowooza nti obanjizooli esebo abakinvinvi bafagamba omusumba Samwiri Namatiiti bakwatibwa kwolwo ne muganda we Pastor Edward Katumba naye bamukwata naye ate bo tebeeyongerayo bakoma Nakasero njogera naye juzi nanzikukiza bo bakoma Nakasero era awo mukama yewe yakola ki naye ate balina omulimu gwe bagenda okola kubanga bwe yannyonnyonnyola bwe baavaayo ate ne bajja wano ne bagenda ku poliisi oba oli Kampala oba yewandegeya ne basaba olukusa bajje batereeze ebyo ebyali bikoze eki bitataganyiziddwa oluvannyuma poliisi ne babakkiriza ne bajja ne batwala ebitabo byaffe yadde bayibuli eyange yabula ka bayibuli kanga katono kano ka King James pocket version Hassan ndo yakatwala ngalowooza nti oba tutese kati waliwo abooluganda abalala oluganda musumba Mutebi oyo yaliko omusumba Jotham Mutebi of course yaliko omusumba kati musumba Edmund Mugwanya waluganda Mugwanya brother Nyakairu ne mukodomi wange Adrian Rubwama wamu n'omusumba Obed Robert Rubayiza abonno we watwali nabo naye oluvannyuma bwetwabaleka Nakasero nga bwe nyabanyonyolayo gye bujja agemanja gensobodde okujjukirako amalala bandi sikyagajjukira kati sooka okomekaawo kaakati nyumizibwa kubanga nze bagenda bakwata nga nze nagenda dde Nairobi nga nakamalayo weeks 2 nze awo Yesu wandokolera andokola okwokubiri kwolwo kaakati waliwo omuwala Nakanjakko yali mutunzi wa kyalaani awo emmanga awo mukiko kati siyinza kumanya Nakanjakko yayagala Yesu n'obulamu bwe bwonna bwonna n'akunakuna abaali ku kyalaani ne bamugamba nti Makerere babakutte nakanti kiki naye najja mu basirikale n'abagaa nange munteeke ku loole ne bamuteeka ku loole ne bamutwala Nakanja ekyo nkijjukira bulungi teyaliimu yajja luvannyuma naye oluvannyuma ate munaddirira okuva ku mukama wafe siyinza kumanya bino kubanga n'okujja kwe kubanga nze saaliwo naye sitoli nakimanyako ekyo okinzijukiza ekyo Nakanjako oba baganda bange ne banyinaze mubakutte nange muntike ku loole musumba wange teyaŋŋamba nti yali nabakukkiriza yali akyali muvuka muto mu university awo n'alaba ali waggulu awo alaba wano babakuba empi babeebasa wansi nga Yesu tanabumukomako naye awo Yesu singa yalimu naye awo kaakati Yesu alina engeri ze awo Yesu amukomako kimukomako ekyabantu bano okwewaayo okukubibwa ne babatwala mukama yebazibwe haleluya amina kaakati babatutte twagala tugenda kukomawo mu kitundu kyaffe ekyokubiri
tulabe babatutte babayisizaawa babatuusizaawa eyo gye babatuusizza kiki babayisizza batya era wajja kubaawo baganda baffe amannya gano tukyageetaaga oyinza okuba nga ogalina eyo ng'ogajjukidde nogati ono lwaki tebamwogeddeeko gwe kennyini nga baakutwala kyekyo kuba essimu ogane nange erinnya lyange gundi nange bantwala oba ofuneyo munno muganda w'omukristo gwe baatwala kubanga biseera bino byakwejjukanya ate twongere okusabiragana okunywera mu yesu kristo oyo gyali oyo taliiyo oyo yagenda oyo tukyali naye essimu zaffe mu kitundu kyaffe ekyokubiri tujja kudda nazo bukuukubira ku lutimbe essimu esooka 0788 14 lusanvu mwemu eyokubiri 022940 tukubire otunyumize otubuulireko naawe naye sooka olinde oluvannyuma muganda waffe amaloko tutuusa gye baba batuusa n'oluvannyuma emboozi egwe amakerenda njagala okusaba muganda wange producer muganda wange Matovu Edward atutwaleko mu control room n'obulanga obutonotono tukomewo emboozi egwe amakerenda control room. Hallelujah. Gugudde TV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. Terekisinga kuba kirungi nga kuyingira mwaka mpya ng'oli maaso ga Mukama. Yensonga lwaki ekkanisa ya Makefu Gospel ekuyita okubaawo mu kusaba okw'enjawulo nga twaniriza omwaka 2020 awo mu kisaawe kya Makerere Main Sports Ground wansi w'omulamu ogugiddwa mu kitabo ky'Abebulaniya essuula ye12 olunyiriri olwokubiri olugamba nti tunuulira Yesu yekka omuwandiisi w'okukkiriza kwaffe. Ku lunaku olwo emiryango gyakuggulawo essaawa 8 ez'emisana wajja kubaawo n'abayimbi ba gospel ab'amaanyi omuli Brian Lubega, Sandra Subi, Justin Nabosa, Salem Praise, Makerere Full Gospel Youth Band wamu ne Mass Choir kw'ossa n'obubaka obutuyingiza omwaka okuva eri omusumba Fred Wantante kw'ossa ebiriroliro okusembera ku mmeeza ya Mukama wamu n'okusabira mwenna abaana ababazze. Jangu tuyingire omwaka nga tutunuulidde Yesu yekka. Mukama abawa omukisa. Repair King Annex Building maaso ga YMCA kati eddwaliro ly'ebyuma n'amasimu okireeta kyonoonese tukikuddiza kiramu. Tulina ttiimu y'abakugu mu kanika TVs ne flat screen, desktop computers ne laptops, speakers, piano, microphone, printers, amplifiers, menye kindekeki. Ate bwe kituuka ku ssimu ng'ekusobedde ekola by'otategeera gireete ku Repair King Annex Building maaso ga YMCA ng'osobola n'okutuyita ne tutereerezaawo w'oli. Okumanya ebisingawo kuba 0757 325 004. Gugudde TV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.
Haleluya. Omugugu gw'ebibi gugudde. Ogugwo gwagwa. Bwe guba tegwagwa. Amina. Si gwe mugugu guno gwe weetikka n'olinnya ebbaasi n'ogenda e Kabalole oba n'ogenda e Bundibujo oba n'ogenda e Mugugu Kalasa nga gulimu buli kalonda yenna. Naye gwe mugugu ogw'ebibi ogw'obujja, omugugu ogw'obutayagaliza, ate omugugu ogusingira ddala obubi gwe mugugu ogw'obujeemu ogw'obutakkiriza linnya lya Yesu Kristo okubeera mukamawo, okubeera omwana wa Katonda, okubanga yazuukira mu bafu era okubanga asobola okukulokola. Tukomyewo mu puroguramu mu kitundu kyaffe ekyokubiri byobadde tumanyi mu Gugudde okuva mu myaka gy'enkaaga. Tulina Profesa George William Kasozi Kikonyogo Lubuye nga atutottolera. Omusumba Samwiri Namatiiti yankubira essimu n'ampabula nanga toyogera nti lugero. Omanyi nayogeranga lugero nga nkivunula okuva mu sitole mu Lungereza. Ekyo kyolugero kyo. Naye ebyafaayo byenjira enzijuvu ebyabatuukako ebyatutuukako nga 12 Apuli 1978. Sebo mulinnye ebbaasi, mulinnye loole sebo mwolekedde Wandegeya, sebo muyise Wandegeya mugukiddewa. Kakati bwe tuyite Wandegeya bakwano go babuulire tuba tuli ku loolo okwo nga bw'omanyi nga bwe nabagamba nga tebatukkiriza kutunula waggulu. Bwatunulanga waggulu nga bakulinnya kuba abaali waggulu eri nga tebagala bamanyi gye tugenda nga bagala tugende nga tetumanyi gye tugenda. Tutuuse Wandegeya naye olwokubanga nze nali nkulidde Wandegeya ate ngesomedde Wandegeya ng'ekibuga nkitegeera bulungi ekyo Wandegeya. Bwe tutuuka nga tutuuse ku nkulungo eyaliwo kati baagijjawo, tutuuse ku nkulungo awo ne twolekera Kampala. Bwe twakayisa police station ye Wandegeya awo ne tudda ku mukono ogwa kkono. Olwo ne manya ntugenda Nakasero. Era ne twambukira ddala yoga kumpi ne All Saints Church. Kati bwe tutuuka ku All Saints Church awo ne twawukanako ne tudda ku mukono ogwa ddyo. Awo nategeerera nti twali tugenze mu kifo ekyali kitiibwa ennyo kye baayitanga State Research Bureau Headquarters. Eyo yali enfo yaabwe enkulu abaami abo abaatigomyanga Uganda baabeeranga. Era bwe tutyo ne tuyingira emmotoka zaatuka ku mulyango ne nsooka ziyimirako okumala akaseera ndowooza nga beekebejja ebibadde ku mmotoka n'abantu abaliko. Oluvannyuma ne batukkiriza ne tuyingira munda. Kati nno kisaaba Nakasero nzijukira nali nkyali mwana muvubuka muto mu gyensanvu eyo 71 tuli mu luwummula nali nakamala senior 2 nga tuwagala okugenda ku bizimbe okunoonya okuweereza tufuneko kasente. Nzijukira nasemberako ku bizimbe ebyo nga njagala okunoonya nkole obwa poota okyanoonya emirimu ndi mwana wa senior 2 era naye tebatukkiriza kuyingirayo. Naye nga bizimbe ebyo nagendawoko noonye emirimu nsobola okuzimba naye tebatukkiriza. Naye olwokuba twawuliranga ebigambo bingi nti Nakasero eyo eriyo State Research Bureau ne tumanya nti gye batututte yoga tuyingidde munda. Naye batuyingira munda loole ne ziyimirira ne batandika okwogera Oluswayiri lwonna lwe baayiga. Naye ate ekyanneewuunyisa nti Oluswayiri balwogera naye ate nga mulimu n'abaana abayogeranga Oluganda. Abaami abaali mu State Research tebaali baami banubbi bokka. State Research yalimu amawanga gonna. Okimanyi nti Abaganda baayisa bubi nnyo. Lwaki beefuula ab'ekitalo ennyo mu mirembe egyo emibi? Wera Abazungu bagamba nti ayagala kubeera mu Katuliki okusinga Paapa. Kwegamba ayagala okulaga nti ye waakuntikko nnyo. Twalina omulembe gw'Obote Kabiragani. Waona utwasingira ddaffe okukyawa Oluswayiri. Kabiragani nga kyanoonya bw'ogamba ni mimi Kabira Muganda simanyi gye bakutwala. Lwaki Obote yakozesa nnyo ekigambo Kabiragani mu myaka gy'enkaaga nga bawambisa Edward Muteesa avudde mu nsi ye. Kabiragani nekibanga Kabiragani. Naye ate Omuganda ng'osanga omukyoli osanga omulango bwe bagamba n'otosanga Muganda mu bantu abo. Waliyo n'omuvubuka era yali Muganda awe Nakasero awo bamuyitanga Kabugo oba yakyali oba yafa. Naye nga naye yali w'amaanyi nnyo era tuba tuli eyo teri busa zaali ssaawa 6 ogw'ekiro nga tunakutuukayo eyo
kansoke ngome kunjogere ku bino tutuuka mundawo batutuusizaawo tutuvudde ku nankani kati mba nkyali awo kati mutuuse mu lujja batuusiza emmotoka tuzivuddeko lwoyi tuzivuddeko muzivuddeko mutya twavangako ng'obuuka buusi ng'obuukako buusi bwoti bw'obuuka nodda wansi kiki kyokola andi nga bakugamba otuula wansi wali ovaako otuula wansi wali ovaako otuula wansi tolina kubayimirirako kuba kajjalako gwani balinga bamekaawo tuwe ku muwendo gwabwe omuwendo gwabwe awo baali tebasukka ndowooza 20 abaaliwo awo niye balala baali bangi tebasukka 20 nga bamuli 100 niye andi kyomanyi nga temwekola mulimu awo amangu mangu twali tuyingidde munda muki mu nkambi yaabwe jjukira baline emundu tugendangayo tetumanyi bwe tuli kwegamba nga tetuyinza kutoloka ye nga onatoloka olagawa ate nga ekibali mu mmwe kisinga ekiri mu bo era awo tuba tuli awo ebyawandiikibwa ne tubigira njagala abooluganda tusomeyoko ku kyawandiikibwa kino kiri mu Isaaya essuula 43 olunyiriri olwokubiri bw'onooyitanga mu mazzi n'abeeranga naawe ne mu migga tegiri kusaanyaawo bw'onaatambulanga okuyita mu muliro toosiriirenga so n'omuliro teguukwakirenga ku ggwe kubanga nze ni Mukama Katonda wo omutukuvu wa Isirayiri omulokozi wo nawaayo Misiri okuba ekinunulo kyo Kuusi ne Seba ku lulwo Mukama n'agamba nti ddala agenda kukola ki kutulabirira agenda kutukuuma nakano era nako kankajjeyo akagambo kano ekigambo kino kiri mu Kuva sura 14 olunyolo 13 Musa n'agamba abantu nti temutya muyimire buyimirizi mulyoke mulabe obulokozi bwa Mukama bw'anaabakolera leero kubanga Abamisiri be mulabye leero temulire balaba nate emirembe gyonna Mukama anaabalwaniriranga nammwe munaasirika amiina kangatteko okwo Zabbuli 91 olunyiriri olw'14 nalwo lulungi amiina kubanga Katonda mwamuteekako okwagala kwammwe kyava abawonya kyetuva tutawulira muntu yattibwa tewali yattibwa 91 olunyiriri olw'14 katulusome kubanga antaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya ebigambo bino Katonda yennyini mwene abyolekeza omwana we Yesu Kristo kakati ffe abasika naffe bwe twagala Yesu amiina tugabana wamu nze kino kiyita ekiraamo Zabbuli 91 nkiyita ekiraamo kya Katonda eri omwana we Yesu Kristo ate bw'otambula n'omugagga nawe oba mugagga bw'otambula ne nannyini kiraamo kino kiba kiraamo kyo kubanga antaddeko okwagala kwe kyendiva muwonya ndimugulumiza waggulu kubanga amanyi erinnya lyange ekibawonya kumanya linnya lya Yesu genda mu maaso kakati tuba tuli awo tutuse tutudde nga waliwo omukwano gwange nnyo tulinayo ku ssimu awo halo wabaawo ku ssimu producer ojja kutongereza ku ddoboozi tujja genda nga tufune essimu manyi nti bangi bayinza obutayagala kino naye DNA ya programu eri live simu kuba bwe tumanyira nti waliwo naffe abatuwuliriza yisebo halo Amina sebo Amina sebo producer tutulira kakati mbandi awo ntudde wansi awo waliwo omwana mukwano gwange nnyo twasoma wamu P5 P6 ne P7 omwami ono nasembayo okumulaba nga akola mu UTC Uganda Transport Company conductor naye ngenda okutunula amaaso okukuba amaaso nga mulaba akutte mundu era ali mu uniform eyo ow'Oluganda mukwano gwange ono era wa Luganda lwange kuba yali mukwano gwange nnyo ndoza akyalina mulamu bamuyitanga Juma Ali Nasuru mwana we waffe Entebbe wali ekitubulu mutabani wa Nasuru Nasuru naye si Nasuru wano gw'omanyi ate ono Nasuru mulala Nasuru ono bo baali ba Nasuru b'Entebbe si Nasuru ate ab'Ebombo
banasulu ab'Entebbe. Kakati omukwano gwange oyo yali mukwano gwange nnyo era bwe nabanga nina ekizibu Nasuru Juma Ali nga antaasa njuka lumwera waliwo omwana yali agala okunkuba omanyi abyana okulwana waliwo omwana kalidda wafumbe Sempala yafuuka Sempala mwana yasomera Ntebbe atamanya Sempala mu myaka gy'enkaaga Sempala abangwako okuntuga Ali najja n'antaasa ali yali nkwalibwa ng'atuula nga wootuddeawo nga nze ntuula wano ngenda okwekaliriza nga ndaba Ali Juma Nasuru ali mu state research ali mu uniform eri amadoadoa ne mundu agirina kakati kyava gamba hata weyo Kasozi yuko hapa nawe Kasozi oli wano akwolekeza amaaso kati ndowooza Ali bwe yandaba kuba yali mukwano gwange nnyo bwe yandaba ndowooza n'agamba ono omuntu omumanyi kamoleki kamuyambe naye ate ndowooza mu bya Katonda ye teyagala ate nviiremu awo kubanga yo Oluganda n'amatiti Oluganda Katumba wo baasigalawo Mukama yabayamba n'abaterawo ekkubo nange osanga nali ngenda kulokokera kwani ku Ali naye Katonda yagala mbeerewo ne ku CPS ne Ruzira nsobola okubeera nga nsobola okuwandiika ekitabo kino mu bujjuvu bwakyo kakati bwangamba nti golowooza bwe yakwagala n'abalala bwe yabaagala owange osanga bwakyo Mukama yeebazibwe kakati bakama abe be baawulira nti ayogera n'omu ku basibe ne bagamba ono ajja kutuleetera obuzibu ono alabika alina baamanyi kakati ne bamuyita waliwo omwami oyo yali alabika yali mu Libyan bw'abanga teyali mu Firisuuti oba mu Palestine yali ayambadde akasuuti nga ke nayambala ku mulundi guli kakonda suit gamba kakonda suit safari suit oba Nyerere suit cream nga ka kitata tawe kiti omwami we ng'akutte olupapula era bwe yalaba nti Ali ayogera nange kyava bamuyita Ali n'ayingira mu kizimbe Ali teyakomawo kakati nze neesigala nga nyimiridde kwagamba hata oyiko hapa Kasozi simama nenyimirira nga bune bandagidde sayina kutuula nayina kuyimirira kati bwenyimirira Ali bamutuyise agenze kakati omulala kyava jja naga nti gwe mweyita baani yayogera na Luganda mwe baani mweyita baani President n'alagira nti ekkanisa zino ziveewo ne mujeema mwe baani tujja kubalaga enkola mwe baani lwaki mujeemera gavumenti lwaki mujeemera president kakati mba nkyayimire kyava ngamba nti gwe ddala olubuuza oyina amaanyi agasobola okulwanyisa gavumenti nga nze sewanyisangao gavumenti nangamba nti mwabadde musaba kale saba nga nti ati kusaba yes lwaki Yesu ali kuggwe wekka abalala bakola kitwe abalala baali batudde wansi tuwe ku temperature otuwe ku muudu y'abano batunudde batya abalala bali wansi wali batudde yes kwegamba ffenna twaweddemu dda ensisi temumanyi lunaku gye lunakira nzijukira naye ntudde n'okumpi n'owoluganda Kabulu waliwo Oluganda Ziwa waliwo n'owoluganda ani abandi okumpi awo Ziwa yali kumpi Ziwa Kabulu bali kumpi awo Ziwa yali comedian mu bintu bingi ng'asesa nnyo okusesa kwa Ziwa kweyongera ogenda mu maaso nga wali kyaliwo ebyo okoza era sande singa naye waliyo bino byosaagaasaaga katemba wono bandi kumumazeemu sebo sirina katemba nina necha yange oyina necha yo yesebo kale sebo kakati munange bali abalala bali wali basirise era bali basaba mukubeerawo kwabe nga basirise tekitegeeza nti bali mitwe mikalu oba tekitegeeza nti bali tebana kye balowooza bali basaba kuba naye nali nga muli nsaba omusajja kyabanga nti ekale saba nengamba ajje ku mutwe atadde ku kibegabega nensaba ayi Mukama Katonda wange njagala okwebaza olw'okutuleeta mu kifo kino kati omusajja kyava mbuuza nti kifo kino okimanyi bwasaba Mukama we ndoba n'okusaba nakwo mu Bible college bakuyigirize esebo nasaba Mukama webale kutuleeta mu kifo kino kisabo Mukama nti webale okundeeta mu kifo kino tunakola ki Mukama yatulise era nga tuli mikono gye nga tumanyi kuba wate twafiridde mu kanisa naye noluza tetujja kufa Haleluya. Tunafa kale tunafa nga tukoze eki nga tuyimiridde mu kigambo kye Mukama webale kutuleeta mu kifo kino ate omusajja kyava nga nti kifo kino kifo ki
ekifo kino okimanyi ne mugamba nti sikimanyi neneyongera okusaba kati we nayongera okusaba n'abooluganda bali abaali wansi wali nga batudde nabo omanyi oli bw'asaba n'atandika okuyingira mu mwoyo naawe ng'otandika okukola ki okufuna akabugumu ng'otandika okugamba weewaawo yesu mukama weewaawo nga nambe otandika okukola ki okujjirira kakati bwetuba tugenda mu maaso kyava ŋŋamba nti mukama era nsabira na bano abatuleese wano mukama obawo omukisa ebintu bya Katonda byewisa mwoyo ye yali atukulembera mwoyo ye yali mu kifo ekyo nenga mukama na bano abatuleese wano mbasabira obawe omukisa omusajja kyava mbuuza nti ffe otumanyi kakati edda nnyo ng'akyakula waliwo olugero lw'ekiganda olumanyimanyi lwamukwasa embwa ya muganzi we bbanyo kati abakikwata alowooza ti muganzi we nembwa naye muganzi we kati bwe yakikwata bbanyo yalumamu kakati kyogamba nti nange nabaitako olumanyimanyi nedda nali mbasabira mukama naye abakole ki abakomeko sinakindi atuwa ekisa mu maaso gaabwe batute balebe kutujoonyesa mukama nabana abatuleese wano nabo mbasabira omusajja abanga nti otumanyi ne mugamba sibamanyi wawe nawulira abamu nali mbamanyi kuba n'oluvannyuma era namanyako abamu nga bengenda okutegeeza gye bujjako eyo ne baga nti sibamanyi omusajja abanga nti tusabire ffe bankeesa lukya mwabategera oluganda abawuli oluganda omwami omusirikale omwana yali muganda aliko yali muganda nakugambye kyabo baali bazibu nnyo ffe bankeesa lukya mu luganda ekigambo nkeesa lukya kitegeeza nti nkeesa lukya ng'enkoko y'omutamiivu nandi buli lwakomawo ng'agamba nti enkoko ebeera ku bunkenke ekiseera kyonna oba nansala kati abasajja bano baali batugamba nti naffe tuli wano tukolera gavumenti tuli mu state research naye naffe netuli balamu tetuli bulungi ekiseera kyonna naffe bayinza otugwako ne batukola ki ne batugumbula tukeesa lukya era neŋŋamba tuli wano nammwe naye naffe mukama waffe oli president asobola okutwekyusiza kijambiya atujjawo era twawuliranga nti ekyo kyeyali agezako kutugamba naye ngaate ge mazima era bangi twawuliranga babatanga abakolanga mu state research bwe balabanga nti ate okolagana bulungi nabali ate bwe balwanyisanga naye bakola ki nga bakutte osanga ne Nasulu bamutto si Nasulu ono Abdallah nagendayo nga ni mu Impact FM nengende bombo omusajja yansanyukira nantegekera enkoko nantegekera ekijjulo nga mugenzo mubuuza ku bya siripa yes naye nga ekifaananyi kye mwamwogerako bw'otuukira Nasulu si Nasulu oli programu nzirina nje zikuwaako kakati no Nasulu ono Juma ali Nasulu nawulira gyali era nagezako okugendako ewaabwe Entebbe ewaabwe naye ne baŋŋamba yali taliiwo naye ng'akyaliyo Entebbe mwana w'Entebbe kakati mu lujja mumazeewo kiseera ki kati awo essaawa zaali zigiyiseemu awo twamalawo essaawa zaali nga 3 tukyali mwatuuka essaawa wano Makerere Full Gospel Church bagizinze essaawa mmeka enakasero babatuusizaawo essaawa mmeka tuzaali wakati w'essaawa 10 kitundu awo kubanga enakasero twatukawo essaawa zaali nga 11 12 nga butandise okukola ki okuwungeera n'ekirala kyenzijukidde kyenjala okuwabulamu muganda waffe Elvis Muhabwa programu eno South Carolina agiraba bulungi nnyo naye yawulira ow'ennamba y'abantu 8 naga muganda wange Kasozi ennamba sirowooza nti yatuuka mu 8 eyinza okuba nga twali abantu 300 oba 25 abaali bakuŋŋaanye mu lwale mu gospel lwale eyinza okuba nga teyatuuka 8 lunene nnyo ne ku kanisa gye twalina kubanga Full Gospel Church enkadde probably yatwalanga abantu 3,500 okujjulira ddala nebange ku luno nga nzijjukira nti abantu baali bangi nnyo ku olwo buli omu omanye situations ziringa ng'enjovu omulala alabako ayinza okuba nga mutuufu naye nga mukuloba okwange n'abantu twali bangi kubanga amakanisa deliverance yajja balimu beruwero balimu
abe Lusaka bali Yes. bangi anyway It could omuwendo have been that. tuyinza okuba nga twali batonoko nayinza mu kuteebereza okwange nawooza ntwali abo Yes, sebo. naye ayinza okuba nga mutuufu nayinza mu kuteebereza okwange naye ate nga bamanya abantu fena tetuteebereza kyekimu Yeah. nyinza okuba nga nateebereza kikyamu ate nayinza okuba nga yateebereza No, kakati bw'ogamba nti amakanisa gaali mangi. amakanisa mangi gaali mangi Essimu zaffe zafunyemu olusujjasujja naye bw'oba nga waliwo essimu. Halo? Essimu tugiwulira wala. Essimu tu Oh. Producer tutuwulira. Amina sebo. the voice thing Producer, tubiveeko producer tutuwulira. Tetukuwulira munnange, tetukuwulira. yeah. Genda maaso. kakati mbasabidde bankeesa lucha mukama ne bankeesa lucha no bwe nayogera ekigambo nkeesa lucha kati nze nali simanyi nti emabega wange eno waliyo omusajja omulala yali ayimiriddeyo kuba nali nzibiridde awo nga nsaba ne bannaye batandise okuddamu amaanyi batandise okusaba basaba Kati nkuwulira. Amina. Sebo. Amina sebo. 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 Omusumba w'Emasaka omusumba kati yagendera mukama waffe wabaali bamuyita Rutajenga omusumba oyo yali busi naye Ssebo abantu bangi nnyo baalimu Sebo. batutwala nga tuli abantu abatuukayo baali 205 naye Profesa Kasozi Sebo. yagala kutegeeza nti twalaba ekitabo mu maaso ga Mukama. Sebo. Era ekifo ekyo kaakati kitunyumirizzaawo kubanga twalaba abatabaalidda tebatwagala baagala kutugaasiramu pirambiri Sebo. kubuulire Amina. bikulu nnyo Amina. omusumba oluganda kyake mukasa Yusufu Lubwama origino Amina. Amina. Sebo. Amina. Sebo. Amina. Amina. Mukama yebaso. Amina Breakmas. Oyo ye musumba Breakmas. Producer katukomeko oyo kati wumba tujje mu lujja tutwaleko munda katono obasiibule. Sebo yebale oluganda Breakmas okutujjukiza ebintu ebyo era abyogedde mu butuufu bwabyo. Kakati mbandi awo nga waliwo omwami ayimiridde mabewa wange Chavan Sambo Lusamba bwe nagamba bankeesa lucha. Yes. Nengwa bwe nagwa nengwira bannange njikira nagwira oluganda ziwa n'oluganda kabulu nembagwira bwenti. Naye kyanewunyisa nti bwe nabagwira ate bo nabo babanga watabaddewo kintu kyonna. Kwegamba nabo basigalayo nga Andi balowooza nti kakati teke evudde kukugwe ejja kubo. Bwe bamala okunkuba Nsambo Lusamba ng'engudde wansi kubali omusajja kyavaayo olubatu lw'amayinja n'alunkuba kati nendowooza nti bankubye masasi ngamba naye ate nga sifa nga tofa naye bwe natula bwe nti mayi nagalanga nnyo okusiba amataayi bwe nakabera bwe nti wano nali nsibye ettaayi yange nagenda okulaba nga waliwo akayinja nemanya nti bankubye mayinja nemanya nti Mukama yeebazibwe tebankubye
ndowooza tetujja kusukkawo wano. Gumya bugumya muntu oyo gubasiba nawulidde obubaka buno n'oluvannyuma mu dakiika 2 nkwaddeyo dakiika 2 owunzike. Baganda bange bannyinaze mwenna abamanyi Mukama waffe Yesu Kristo, mbakubiriza bana temuva ku njiri, temuva ku Yesu, mweyongere okunyweza Mukama waffe. Mwabasibwa temulowooza nti olw'okusibibwa kati mujja genda mu ggulu, kuba eri abaga nti ffe batusibye nze kati ngenda mu ggulu. Okusibwa kyo kyatwakiyitamu Mukama yatuyisaamu, naye ekyo kyongera kuwa bujulizi nti ffe abaaliwo abakirabako bwe tukyogerako abalala nabo bakola ki, banywezebwa. nga bwe tujjeeyo mu maaso gye tunayongerako mujja kulaba ddala entiisa ng'egudde mu ggwanga. Mukama n'akola ekyamagero ne tuwolokoka ne tuwona, kubanga Mustapha yali agenda akuduumira nti bakola eki batutte. Naye Mukama n'ateekawo ekkubo nti ate Mustapha ye yakola ki, yafuna akabenje. Ebyemindi Mustapha yafa nga sifunye mukisa kumusisinkana, kuba ne mu kitabo kyange kiro nga nti naye njagala nsisinkane omwami Mustapha mumuli amasiro mugaye tetwali bambega b'Amerika nga bwagamba, twali abakristaayo ababega sitaani ne tujjojobya sitaani, so si okubega gavumenti. Bajjukize Christmas jeri obagalize Christmas ate obategeeze katono Christmas etegeeza ki gyoli ne gibali. Baganda bange ennaku zituuse tuleme okuddaawo okutandika okukwata ekibokisi ekisibye ekirabo kye kiri munda ye Yesu Kristo Mukama waffe. Christmas nga tugisanyukira nga tusagambya, naye tumanye ddala nti ono gwe boogerako yeyo Kristo eyajja okuloonya n'okulokola ekyo ekyabula. Nze nange nali ndowooza nti ndi mukristaayo, naye nakivannyuma nakirwa nti obukristaayo bwali bwakumumwa okutuusa ng'amaze okukkiriza nenjatula Yesu ng'omulokozi wange. Bw'obeera looya weetaaga okubeera omulokole. Balooya ate basinga okwetaaga okulokoka kubanga ensonga nze ndowooza nimusobola okwewolereza. Bwe mulituuka eri timulyewolereza. Tebiriyo weewaba bagamba nti mu ggulu agenda mubuuza ebibuuzo. Naye tubigenda oba nitwala gwe goli mpolereza. Ebyange bikoma ku nsi kuno. Amiina. Erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo, era natubagamba nti happy Christmas. Ku Sunday ejja bwekataligirya omukulu oyo Sam Mayanja is the senior counsel wano mu Uganda ali bize nnyo, naye nga 29 ku Sunday ejja tuyinza okujja naye atwongeremu, naye waali batazze era tukyeyongera ne muganda wange Professor George William Kasozi. Ekitabo ekyo oyo ye Sam Mayanja Council yoyo eyalwana naye olutalo nga balina omusumba Joshua n'agendera ddala ewa Idi Amin n'aga nti ekusaba abo boosibye nkusaba obasumulule. Idi Amin n'amuga nti gwe omwana omuto lwaki toddayo ku misomo gyo n'amuwa siringi 6 eza Uganda. Naye Mukama mulungi tujja kulaba abantu abo babata oba tebabata. Omwanjuzi wa program Sunday Yusuf Mukasa Lubwama, program eno Byobade Tomanyi mu Gugudde okuva mu myaka gy'enkaaga ekuddibwamu buli Lwakubiri. Jjukira nti tukomye Nakasero, tukyali Nakasero. Okubonaabona kw'abalokole bagugudde n'aba deliverance n'aba Pentecostal abalala kutandika butandisi nga Professor bwagenda okwongera okutunyumiza. Mubadde bawuliriza balungi abeesigwa. Jjukira nti program eno ekuddibwamu buli Lwakubiri essaawa 3 ez'okumakya. Lwaki tetuddiŋŋana nate ku Sunday ejja nga tumaze okuyita mu Christmas, mu mazaalibwa ga Yesu? Happy Christmas. Era bwe tulikomawo ku Sunday nga Mukama atuzizza ate tubaagaliza omwaka omupya omulungi ogw'essanyu. Sunday Yusuf Mukasa Lubwama ne Professor George William Kasozi. Yesu Kristo afaayo. Amiina. Hallelujah. Bannange ekkanisa eri Makerere erimu amawanga ga buli ngeri, erimu abazungu aba buli kika, gattako abayindi aba buli ngeri. Nze nali ŋŋaanya okuva gye nsoma
ekkanisa nja kuyingira mulimu amawanga ga buli kika yesu akuyita agendayo olabe olaba n'ekiro bannange ekireri tekirojeka eyali omulema gwe nalabako kati bwakumba naawe onyumirwa eyalina endwadde ey'olukonvuba kati bwakyakala naawe osiima agenda nasaba wamma naawe n'omusaasira ng'ate okutemya n'okuzibula amaziga ne gakuyunguka bannanga amadiini tulina ntoko eyagugudde esaanya okusomwa yadde ebibi gwe bibanyokako mugende mugugudde birinazibwa gugudde omugugu ogw'ebibi jangu nawo n'obusuula 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 omugugu ogw'ebibi jangu nawo n'obusuula. Gugudde TV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission.